Yes, muna pali kulaini da mwechi buzo wano kuwanda hello. Kingi Wanji Faro Wanji sebo tuyanziza nnyo ekibuzo ky'olunaku neze sebo manyi mu Luganda nti office bakiyita earface earface webale nnyo okugezaako weesekedde n'okwesekerera omulala ate nze engeri gye mmanyi office sebo obangi manyi mu ngeri ya kisiro simanyi ne office ngimanyi ng'ekifo mw'owummulira ng'okola emirimu gyo abantu we bakusanga tweyanzege mukwano diru zonna mu office yo nedda omulala ali ku line hello naye nkomyewo office office nga temweraba office kiki of the face awo kati nsoke nkomaawo weesekeredde omulala ali ku line office esigalira nti yaffesi yebeera yaffesi mu Luganda then okukola n'okukakkalabya kola n'okukakkalabya weesekeredde naawe oba munaani omuganda ennyo ekyo yaba akituddamu omulala ali ku line halo yafeesi kyeki wabula nange simanyi naye ngezaako bugezi omanyi bino byakwewanika kale weewalike ne kyebayita ofiisi esebo wewoogenda ekifo ky'ogenda n'olaga obwenyi n'otuuka face to face okitegeera n'oyolesa ki kyoyagala okukolera abantu abo ate okukola n'okukakkalabya ndowooza okukola n'okukakkalabya ngera bwe kivuga omulala ali ku line amaanyi halo nze ekibuzo kyange kiri ngeri bweti yogera office ndowooza ge maka teri office endala ge maka office ge maka munnaffe oli kuwonava omulala office nze nga bwe nkitegeera nti kyekifo mukakkalabiriza emirimu ate okukakkalabya kwe kwasaganya emirimu ate okukola kwe kukola ekintu ogezezaako munaffe webale nnyo webalire ddala kaakati nno munaffe yes ali ku line nkomyewo nakubuuza nti no office kyeki mu Luganda yes nakubuuza nti office kyeki mu Luganda era nenkubuuza nti okukola n'okukakkalabya bye bimu oba nedda yes muganda wange ansa yino office mu Luganda bagiyita ekkakkalabizo nkiddamu office mu Luganda bagiyita ekkakkalabizo wookakkalabiza emirimu gyo nakubuuzizza nti nno okukola n'okukakkalabya byawukana oba bye bimu ansa eri bweti nti okukola n'okukakkalabya bye bimu kubanga omuntu ayinza okubuuza nti owaayi muli mutya nti gye tuli tukakkalabya ng'otegeeza nti gye tuli tukola oba oyinza ogamba muno nti munange wano wenkakkalabiza emirimu gyange nti kitegeeza wano wenkolera yes bampita King Farouk the son of a black woman kama kawaida aizizo nga bulijjo born East Africa Central Uganda yes mbeera no kuwona Vanchatu the most active group buli wa mukaaga estawa mukaaga tosuga programu yange bagise kibuzo ky'olunaku mbeera nkubuuza ekibuzo ng'oddamu answer yes oli kuwona Vanchatu the most active group mukama katonda atakuumira mpeera abankuumire mbasibulidde wano baganda bange tunaddamu nate naye ng'ekibuzo answer yeeyo office mu Luganda bagiyita ekkakkalabizo wookakkalabiza emirimu gyo yes nja kudda n'ekibuzo ekirala wiikendi ejja mbeere bulungi mukama katonda abankuumire mweraba Sabunyo wechimu